tato muwo mukisana ye yona jana ba agenze balirwana n'abawagizi ba Engineer Ronald Nsubuga bali mu ezo n'okutuusa kati bakyeserejjanga yaluza enkoko nga n'abalala batuuza ya lukogonyo oluvannyuma lw'omuntu waabwe mukama okumugonnomulako ettibwa ly'obwa Lord Mayor kati alinze kulayira ku City Hall essaawa yonna. Abawagizi kati bakyava maka ga Ssalongo ne Nalongo ekyo bali mu ezo agasangibwa e Mutungo kumusabirako asobole okulembera ekibuga era nga bali mu ezo azze n'engombe empya ey'omulodi atuukikako era nga basumba ab'enjawulo bamusabidde okubeera Lord Mayor w'ebibala bannakampala gwe baneenyumirizaamu. Realistically, I am approachable. Era eyo trait yange sina mepanko sina muntu n'omu usigwa mu kifuba. Mu mboozi ey'enjawulo mu lugendo lwe olw'ebyobufuzi okutuusa lwe yalangiriddwa ku bwa Lord Mayor Ssalongo bali mu ezo nzaalwa y'Entebbe Nakiwogo ng'azaalibwa omwami Nsubuga Expedito n'omukyala Norah Nsubuga ng'ono yazaalibwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'Ekumi mu mwaka gwa 1972. bali mu ezo ekkalaamu yagikwatira ddala n'enoga era ng'okusoma yakutandikira mu Lake View Primary School Entebbe ng'ekibiina ekyomusanvu yakituula mu mwaka gwa 1987 ne yeesooga seminaariyo y'Ekisubi mu mwaka gwa 1988 kyokka ebyokusoma bwa father tebyamutambulira bulungi. Eno yavayo ne yeegatta ku St. Charles Lwanga gye yatuulira siniya ey'okuna mu mwaka gwa 1992 olwo ate ne yeesooga Busoga College Mweri gye yatuulira siniya ey'omukaaga mu mwaka gwa 1994 olwo n'ayingira Uganda Polytechnic e Kyambogo gye yakugukira mu kukuba pulaani ng'eno yafuna ebbaluwa ya diploma mu mwaka gwa 1998. Yingini abali mu ezo era ayina higher diploma gye yafuna e Kyambogo, diguli mu kuzimba n'okuba pulaani ya civil engineering eno yagifunira mu University Makerere era nga ayina masters mu civil engineering. Ono bwe yamala okusoma diploma y'esooka e Kyambogo mu mwaka gwa 1998 ne bamusiga okusomesa bayinginiya olw'okukola obulungi era eno yagikwata emyaka 14. bali mu ezo olw'olutabaalo lw'ebyobufuzi yalwesooga mu mwaka gwa 2000 oluvannyuma lw'okugwa akabenje emmotoka yali ewenyuka obuweewo bwe yali esala ekinnya bwe yamutomera erugogo ku Lugogo bypass. Ono obukulembeze bwa gavumenti ez'ebitundu oyinza okugamba nti yabukuguka anti olwava mu ddwaliro ng'amaze okukutukako okugulu n'avuganya ku bwakansala obwabavuuka mu mwaka gwa 2000 e Kyambogo era bw'atu n'ayitamu n'atambulira ddala emitendera gyonna okuli amyuka ssente w'ekyalo kya APK e Kyambogo era nga azze atambulira mu bukulembeze okutuusa lwe yafuuka kansala w'eroso ey'okutaano mu 2002 ku mulembe gwe yali mmeeya ebiseera ebyo John Sebaana Kizito ng'agamba nti ebifo byonna bize bimuzimba. bali mwezi agamba nti olw'engeri gye yali ayongedde okuyiga obukulembeze mu mwaka gwa 2006 yavuganya ku kifo ky'omubaka wa Nakawa kyokka akalulu ne kamukuba nti kyokka teyasala muliro n'akomawo mu mwaka gwa 2011 n'avuganya ku bwa mmeeya bw'e Nakawa n'awangula kyokka n'asazibwamu nga bagamba nti yali tasaanye kwesimbawo nti kyokka we yakomawo mu mwaka wa 2016 ku bwa mmeeya bw'e Nakawa era yawangula olwo n'amanya nti Katonda amuguliddewo era ne performinga bulungi gyamawanga ng'ataano gamba engule erimu ku ggwanga eryasooka lyali Amerika era nerinonda bayimagingirira mu Afrika. Agamba nti obwammeeya bw'e Nakawa yabweyambisa nnyo okusakira abantu n'okulwana ku nsonga ezibanyigiriza ekyamuwa obuganza e Nakawa olw'ebibala abantu be bye baali bamufunyeemu. bali mwezi agamba nti Nakawa nga emmeeya yasalawo yaweereza ekisanja kimu awo abaali omukisa nabo baweereze era n'avuganya ku kifo ky'omubaka wa Nakawa East mu mwaka gwa 2021 ku kaadi y'NUP era n'awangula. So nevaawo kisanja kimu nengenda kubwaki wa MP nsobodde okukola amazima nsobodde wogenda mu parliament bali tebagala nve nayo tebagala nveeyo ne speaker of parliament yankubirako nagamba why doing the parliament you've been a good performer. wabula bali mwezi agamba nti bwe yali mu parliament Kasasiro natta abantu ekiteezi lwe yatandika okulowooza ku ky'okuvuganya ku bwa Lord Mayor nti akulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamuyisaamu okumuwa ekirowoozo yesimbe ku bwa Lord Mayor wali kusindika Munyamusubi. era bibimu ku bintu binayimirirako nina nti nedda kangende ku kifo ky'obwa Lord Mayor tuve mu mizannyo tutandike okuweereza abantu kubanga nalina passion mu Kasasiro era nali naguladde emmotoka za Kasasiro nazikolera ekitundu kyange kati nensala okugendaekukolera ate nsobe Kasasiro. bali mwezi agamba nti bannakampala ke bamulonze okubeera muloodi wa Kampala bagenda kulaba Lord Mayor w'ebikolwa era yazze kutereeza kibuga. ebizibu ebiriwo
ebisumba bana Kampala bitegeera bizibu ebisinga kasasiro enguudo embi ebyamasomero ebyensoma human capital development ebindeeta kwe kuteekateeka trade order. Balimwezi agamba nti wakolagana n'abakulembeze b'omu Kampala bonna okulaba nga batuusa obuweereza ku bantu. Genda okuyamba bannakampala nzikwase executive director n'essimbi ze baba batuwadde atekise mu nkola mulondoole naye walina okubeerawo enkwataganaawo enkolagana. Kyokka asabye Bannayuganda okwejjamu enkola gy'ayise ekipingamizi gy'agamba teremesezza enkulaakulana nga abakulembeze abamu balemesa enteekateeka ennungi ate zandiyambye abantu olw'enjawukana z'ebyobufuzi. Katonda alina principles bbiri nti ayonoonye abonerezebwa n'atereera, akoze obulungi asiimibwa, nti etteeka ligenda kubeera nga likola kyebayita rule of law. Kati olugendo Balimwezi lwayolekedde lwe lw'okuba nti ava mu kimu ku bibiina eby'oludda olwabula gavumenti ate nga Lord Mayor ebikozesebwa okukulaakulanya ekibuga alina bijja mu gavumenti ya wakati. Minisita alondebwa nga ogamba nti olina osobola okukola ekibuga nga tokolaganye na minisita, ng'oli Lord Mayor tokolaganye na minisita akuteekeddwako oba olimba sikwekkiriranya ebintu byanjawulo. James Magala yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.